omukizo mu bulamu abantu bateekwa okutegeera kikyoli ne kikyokola. Abantu bangi bakola ebintu bingi n'omusanga ng'akola kino akola kino akola kiri n'akola ebintu nga abiri kirungi. Abamu balowooza nti bwe busobozi oba bubeera bukugu, naye ate nze njagala kukugamba bwe nti tewatondebwa kukola bintu 10. Waliwo ekintu ky'oteekwa okukola nga kyekikyo abantu ne bakumanya nga bwe boogera ku linnya lyo ekyo kye bategeera bakikolerera. Olwaleero omugenzi w'ekitiibwa Mulwana yafa, naye bw'omwogerako ng'ozibiridde amata gajja mu mutwe gwo, batteries zijja mu mutwe gwo. Abantu bateekwa okutegeera kikyoliko. Mu Uganda bw'oyogera ku ggolola, oli ne bw'aba tamumanyi tabeerangako wakolera byakola, amanya nti ezo nsambagere kickboxing. Naye alwanye era atutte ekiseera okuzimba ekyo mmwe musobole okumumanya ku lw'ekyo kye mumumanyiddeko. Ekibuuzo kye njagala weebuuze, gwe nange twebuuze, mu mwaka guno bagenda kukumanyira ku ki? Kubanga gwe okummanya, nange sikoze bingi, sisuubudde sirimye newankubadde ate mbikola mu bw'omuntu, naye waliwo kyommanyiddeko. Kyommanyiddeko kye kigenda okugaziya kyendi kimpe n'emikisa emirala, era kinzizaayo ku kye twagamba nti tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebisigadde byonna bitwongerweko. Noonya ekyo kyoli, ozimba omuwendo gwakyo. Abantu abagenda okujja gy'oli bajja gy'oli olw'omuwendo gw'olina. Omuwendo okukula mu ggwe guteekwa okuba nga gututte ekiseera ng'ogukolako. Zaabu ava mu ttaka nga zaabu, naye omuwendo teguba gwe gumu nga bamaze okumuteeka mu byuma ne bamukolako. Wazaalibwa ne zaabu ali mu ggwe, mujjeeyo omuteekeko omuwendo, okiremereko, okikwate, olunaku lujja kukya ng'okiggusiza ng'abalala bakiggusiza. Nkukakasa naawe osobola.